Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just the commenting a topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri
23 omwezi gwa 8 omwaka 2021 mbaliriza nnyo mwena gye musinzidde okubanga mutulaba amanya nze Omumbejjaluwe Delilian The Voltage program gy'oli mu kulaba era nga olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ebintu ate ebyenjawulo naye nga mbaliriza mwenna abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abatulabira emitala w'amayanja mwebale nnyo mwebalire ddala abalikinga abasharinga abakomentinga thank you very very much kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ene Voltage era nga ebeerawo olunaku olw'Emande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa 1 yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro era nga mbeerawo wano n'abakugu oba ate bannabyabufuzi ab'enjawulo era nga batunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi nga tukuba tooki mu biba bigenze mu maaso mu ggwanga Uganda. Voltage twogera ku bintu bingi nnyo, tukola advocacy, twogera ku byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, ensonga z'abavubuka, ebyenkulakulana tetubibuusa amaaso awamu n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. So bwegubanga gwe mulundi gw'ogusoose tulaba munnange tukwaniriza nnyo nnyini ddala. Nyongera okutegeeza nti tetuli ku mainstream media wabula tubeera live ku Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda era nga munnanga ate kusobola okubanga otusanga genda olikinge ate ofollowinge era onyigena akade ate aka notifications nti bwe tubeera live osobola okufuna notification ekutegeeza nti tuli live nomanya program kyeri live waliyo Mighty Drive waliyo Voltage waliyo Snaptalk oba liiso lya mukulu ne programs nyingi nnyo ate zigenda okubanga zijja mu maaso kawo so mbaniriza era nga mbategeeza nti ne ku YouTube kwe tuli nnyo tuli The Alternative Uganda genda subscribing ku channel yaffe ate obeere munange onyigena akade akamyufu ate obeere omu kwabo banamukisa abasooka okulaba video nga bagitaddeyo buli show gye tukola wano ku YouTube ate mala ne uploading wa era nawe nosobola okubanga ojota buliro bweneyongerayo ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda so gye mitimbagano gisobola okubeera nga ate otufuna mu ngeri emu oba endala naye nga mbaniriza nnyo olunaku olwaleero era nga nyongera okubategeeza nti leero omulamba gwe tugenda okubanga tukubaganyako ebirowoozo guli ku internet restrictions mu ggwanga Uganda emunange eno tukirabyeko mu ggwanga Uganda kino nno kyajja bwe twali mu biseera ebyokulonda era nga emitimbagano mingi nnyo gyaggyibwako internet nevaako okutwaliza awamu mu ggwanga Uganda naye oluvannyuma ennaku bwe zaagenda nga zeeyongerako awo nga ziyitako mu maaso ate emikutu egimu negisobola okubanga gikomawo naye nga Facebook yo nga yo teyasobola kubeera nga munnange ate ezzibwako era nga n'omukulembeze w'eggwanga George wano yategeeza nti bwe kiba nti amatooke gakyakula bulungi bwe yasemba okukebera awamu n'ente okuba nti zikyasobola okuba nga zikama bulungi amata tekigana kuba nti emirimu gitambula mu ggwanga Uganda Facebook ne bwebanga ate teriiko bwe tuba nga tutunuulidde percentage y'abavubuka mu ggwanga Uganda wa percentage y'abantu abakozesa internet ate be bavubuka era nga munnange bano bagikozesa olw'ebintu ebimu oba ebirala ovuici abamu bagikozesa bwe kituuka ku nsonga ate ey'okubanga munnange batunda be balina ensonga ya business okuba nti babitundira ku mitimbagano egy'enjawulo naye nga ate bakoseddwa nnyo okuba nti internet ate yagotaanyizibwamu mu ngeri emu oba endala n'omusolo ogwa 12% oguli ku internet munnanga ate nagwo gubanyigiriza mu ngeri emu oba endala so gwe mulama gwe tugenda okubanga tutuyona kuno olwaleero era nga abakulu mwe bali nnyo mu studios okuli omwami Kyaguba Katongole Robert yatwegaseeko dda era nga ne mwami Mayanja agenda kubanga atwegatako mu ddakiika ntono nnyo okuva kati naye nga sinaba kweyongera mu maaso oba kugenda wala mwami Kyaguba kasooka abuze kuba tulaba ate n'oluvannyuma nkomewo tutandike programu yaffe mu bujjuvu mwami Kyaguba tusanyusa okulaba nange okubasanga webale kunyuma webale kusiima ssebo leero 14 ogwokumi waliwo olutinga bagamba nti yali Valentine naye ate n'engoye ne bazikyusiza ddala ne bazitujjako ffe ne baziteeka either kummwe aba Valentine oba
abantu goba mu red ne bagamba nti oba owagidde ekibiina naye kati lwaki bwe nyambala red okwambala red kwange okutadde ku nsonga ya valentine bintu bibiri ebiri attachments ezo engoye eziri ku bintu ebi kubeera nti oli wa kibiina ekyabanafuusi mu Uganda bani abanafuusi kino ekyabayimbi no kibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya national unity platform singa kiri ku ludda luwabula gavumenti twalibadde tukisanyukira naye olwa nga ovuganya naani bakusinga kizibu nnyo okuvuganya n'omuntu akusinga naye okuvuganya kuli health singa obeera n'amagezi agaze okuvuganya nga naawe oyagaliza banno b'ovuganya nabo naye ono wabanga yakireeta mu mutima mubi gwakagala vuganya ate nga ataddewo embeera y'obutagaliza munnayuganda ali mu ggwanga lye n'atuteekamu na mbeera y'abuntu eyagala ggwanga lye ng'ayagala kutabangula mirembe gyaffe awo sakkiriziganya naye era engoye zammwe ezalwe ne tuzibalekera era saati nziyina ebifaananyiolwo olunaku we lutuuka ngamba oba kati kubanga tujjula kwambala bbulaaka yekka red representing love batwononera ddala abo abantu abasajja bammwe kubanga buli kaseera baali balowooza tugenda kuzina adungu ali ku ludda lwange zimanyi ki anyway ebyo nga mbitadde genda kusaasirako abafiiriddwa n'abo abagenda okuziika tukyali mu kukungubagira omusirikale waffe abadde omuduumizi wa poliisi the Lion of Mogadishu tukyamukungubagira era Mukama Katonda omwoyo gwaguwumuza emirembe afande Kuteesa Pecos bwe natunuulidde akatambika afande Pecos ne President Museveni ng'ayogera ku mwami ono nagambye ekyamazima omuntu asaanira ddala asiimibwe ng'akyali mulamu kubanga mukyala we yayogedde ng'ali muka nagamba nti mwami wange yali anywa omwenge naye ate n'afunanga kidini ye enfu ne bagamba nti balina omutwala okumuoperatinga naye yeetaaga kidini naye nga gye yeetaaga erina kuba ku 70% kitegeeza omukyala nga omuntu yenna amudonatingira alina kuba ng'asigaza 30% era ne banoonya abaana ne bagamba n'ogamba mami dadi obuzibu aganya ova ku mwenge oba tumuleke bulesi omukyala n'agamba no ono omuntu gemaze naye over 40 years sisobola muleka kufa bwati yes n'amutwala neyeewaayo obulamu bwe n'agamba nti nali nsinze obulamu bwange ku mukwano gwange naye ekyamazima mukwano gwange andeseewo bambi buli omu nga owulira kimukwatako nnyo so bwe yamudonatingira ekyamazima omwami n'akomawo myaka 10 plus nga mulamu they have been together so bannayuganda singa namwe mubeeramu n'okwagala okwo naye abaana b'ennaku zino era kino kiri ku bantu bakulu abawala b'ennaku zino okusangayo omuntu agamba kanfiire omwami ono lwaki okisiiza ku baana abawala n'abaami nammwe n'abaami nga mwasazeewo kugaana ate mwe ekyammwe kiba kibi nnyo olaba abakyala be basinga n'okwewa n'agamba waayo omwami wange kanneewe naye baami bameka beewaayo ku lw'abakyala muli bazibu natunuuliddeku mwami kyago batweyanziza nnyo weebali kubuuza ku bantu katugende mu maaso n'emiramwa gye tugenda okuba tukubaganyako ebirowoozo olunaku luno olwaleero naye nga amawulire agabaddewo mu wiiki ewedde tegabadde mawulire ga ssanyu okuba nti twafiirwa ate munnamagye mwami Pecos Kuteesa munnange nnono yali munnamagye mu UPDF ate nga still wiiki yemu nga tunaba kugimaliriza oba kugiwunzika ate munnange Deputy Inspector General wa Police omwami Lokech ate naye n'atuva ku maaso yegegamu ku mawulire ag'ennaku agabadde mu wiiki era ng'olunaku lwali lwa mukaaga amawulire gatandika okusaasaana nti ate munnange the Lion of Mogadishu munnange agenza okubeera ne Mukama Katonda so akaseera ggwanga liri mu kunyolwa okutwaliza awamu olw'encupa eno ate yagwawo okuba nti twafiirwa bajeno babiri General Pecos Kuteesa ne General Lokech mu bbanga lya nnaku bunaku ntono yali amawulire gaali gakafuluma nti nafudde
ate amawulire amalala ne gaddamu ne gafuluma nti waliwo n'omulala ate asizza ogw'enkomerero naye nga munnange kitalo nnyo era nga tuyongera okusabira families z'abagenzi mukama ayongere okuba nga abagumya mu ngeri emu oba endala neggwanga okutwaliza awamu era nga ffenna tuli mu kunyolwa okw'enjawulo olw'okuviibwako ate abantu bano ababadde ab'amaanyi mu ngeri emu oba endala era abaweereza eggwanga okutwaliza awamu emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze kisa eyo nno munaye nga tuvuddeyo stube week ewedde munnange ebitongole eby'obwannakyewa bingi ebyaggalwawo era nga munnange omwo mwe mwali Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda SEDU awamu ne chapter 4 n'ebirala bingi nnyo mwali ne Youth Line Forum era nga ebitongole bino munnange ebyaggalwawo nga ensonga ebigazaawo kwe kuba nti tebannaba kubanga munnange bakiliyaringa ne ensonga zaabwe ne URA omuli okufailinga returns okuba nti munnange tezimu ku nsonga ate ezabagazaawo so eggulire eryo oba ensonga eno tugenda kubanga twongera okubanga tugikubamu ttooki olunaku olwokutaano ku voltage olunaku olwokutaano tugenda kubanga ate twongera okubanga tukuwa ebisinga ku ebyo bye wawulira oba by'obadde omanyi ku bitongole bino eby'obwannakyewa bangi bakitaddeko okuba nti bibadde birwanirira nnyo bibadde bivaayo nnyo ku nsonga ate ezigenda mu maaso mu ggwanga bwe kituuka ku kulwanirira eddembe ly'obuntu bibadde biviirayo bisitukira wamu babivaayo mu maanyi so abamu bakiteeka ku kuba nti oba oliawo kiyinzika okuba nga bizezimu ku nsonga oba ezabagazaawo bigambibwa bugambibwa so atugenda kuba nga tusosootola ate ensonga eno ku lunaku olwokutaano so temusaanidde kubeera nga munnange ate musubwa Praise Property Consultants Uganda munnange bakutegeeza nti gwe wenna ayagala okubanga ogula ettaka oyagala kubanga otunda kubanga bo bagula plots ez'amataka oba amayumba oba apartments byonna munnange ate babikolako mu ngeri emu oba endala weetaaga kugobera ku nsonga za kyapa weetaaga kusavinga ttaka lyo ebyo byonna munnange ate babikolako era nga balina plots mu bitundu ebyenjawulo omuli Nansana, Wakiso, Namusera, Nkowe, Kachiri, Bujuuko, Matuga, Gayaza neggobero wosobole ze plots ate zebalinamu ebyo ebitundu era nga munnange bakutegeeza nti offices zaabwe ziri Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing room 128 ate osobola okubanga obasanga mu ngeri emu oba endala oba ku namba zaabwe ez'essimu okuli noti 7 noti 6 14 7 noti 6 noti 7 noti 6 14 7 noti 6 oba noti 7 83 82 9 8 0783 821918 ze namba kosobola okubeera nga ate obafuna okubanga bakubuulira ebisingawo ku ebyo Village Mart Supermarket bakutegeeza nti bw'ayagala kalonda yenna oweebikozesebwa ewaka byakulya byakunywa naawe ali ewala nga munnange weetaaga delivery mu ngeri emu oba endala osobola okubanga obatuukirira supermarket eri wano mu Kiwempe Soweto Road oba osobola okubanga oyita ku namba y'essimu eri 0701 57 7435 0701577435 Nitas Jewelry gwe ayagala ebyokwewunda byonna bukomo necklace oyagala na anklet oyagala earrings ng'oli mukyala naawe omwami ayagala obw'okumukono munnange akutegeeza nti osobola okubanga oyita ku namba y'essimu eri 0751 963993 0751 963993 ate nga Batins Unisex Saloon bakutegeeza nti gwayagala okubanga osala akaviri akalungi kola ku dreads ate obeere ng'olabika bulungi era onekaanekane mu ngeri emu oba endala oli mwami oba oli mukyala mwenna babakolako era nga bali wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okubanga obasanga oba okuyita ku namba yaabwe y'essimu 0773449200 oba 0756371344 kosobola okubanga ate obafuna mu ngeri emu oba endala tugenda kubanga ate tutandikirawo obutereevu okubanga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa gwe tulina olunaku olwaleero naye nga tetunatandika ate mwami Mayanja kasooke naye abuuze
tuze kubatulaba then tutandike butereevu. Mamanja tusanze okulaba ssebo. Well, nange nesiimye okubeera ku show lwaleero balabisiza nnyo abatugoberera ku mikutu gyonna ku YouTube ne Facebook. Mwebale bannayuganda abegezezaako okugenda okwegema nga covid akyali rio, covid akyatugumbula abantu. Kitalo nnyo eky'omugenzi Lokeki eyafudde blood clot nga yawona ebikompola by'e Mogadishu. Nga bannayuganda tunyolera wamu ne famire ye tusaba Katonda abagumye n'omugenzi Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Sanyusa okubeera wano. Okay. Mwami Mayanja muwulidde bulungi era nga tugenda kuba nga tutandika butereevu ku nsonga ya internet restrictions mu ggwanga Uganda okusingira ddala social media naye ng'ate bw'oba ng'otunuulidde munnange ensonga eno ina engeri gy'ekosezaamu bannayuganda bangi. Kino nno tekibadde mu ggwanga Uganda yokka wabula waliwo n'amawanga ag'enjawulo ate munnange gye baawera emikutu egya social media mu ngeri emu oba endala bw'oba otunidde eggwanga erya Tanzania nabo bawerako baclosingako ku social media nate nga bagenda mu kiseera ekyokulonda eggwanga erya Ethiopia, Zimbabwe n'amawanga amalala mangi naye nga mu Uganda wetusimbye amakanda era nga ensonga eno yatandika mu mwaka emyaka egiseeka emabega twakirabako mu mwaka gwa 2016 mu kiseera ekyokulonda ne tuddamu era ne tukiraba mu mwaka guno gwennyini ogwa 2021 bwe twali tugenda okuba nga ate tulonda internet yagibwako era nga tosobola ku accessinga internet mu ngeri emu oba endala naye bwe tukitunulidde mu ango ez'enjawulo era nga tugenda kubanga gwe mulama gwe tukubaganyako ebirowoozo olunaku luno olwaleero tukitunulidde mu ango ya democracy ne tukitunulira mu ango y'ebyenfuna mu ango y'ebyensoma ate tukitunulira mu ango ya tourism so ze ango zetuyiseemu okuba nti munnanga ate twongera okuba nga tuwulira okuva eri abakulu be tulina mu studios bo bakiraba batya era nga wenyininyini wengenda okubanga ntandikira ngenda kuba ntandika ne Mwami Kyaguba. Mwami Kyaguba nga bwolabye ensonga eno banga bwenyinyonyodde ensonga eno kino kirabika nga trend kati eriwo nti buli we tuba tugenda mu kulonda internet eno okubanga ejjibwako mu ngeri emu endala kino tekiri mu kutu affectinga mu bw'oba kitunuliriza ango ya democracy. Okuva edda balinga balonda baali bakozesa ki ekyokubiri we twali tulonda internet yali eyingiriramuwa wali oyagala funa ki ku internet nga tuli mu kulonda anyway nze nganze ngamba nti n'okugijjako kitukosezza nga n'akalulu kagwadda okusinga bw'okyogedde nti we tuba tugenda mu kalulu n'ojja ku internet oba toyonoonye eddembe ly'abuntu eddembe ly'obuntu nga gwe kyoyagala kyaffectinga nze nkulinaanye eryo tiribeera ddembe ly'abuntu nsuubira oba oli awo kyalibadde nti woba oyagala okunywa caayi w'amata nze nga simunywa nga tuli mu maka gamu togamba nti omanyi wemba temugenda kunywa mwena caayi w'amata mufulume ennyumba nze nfulume caayi wange munywe mulyoke muyingire kyemwali mutegeeza so okujjako internet mu biseera by'akalulu is not a crime era mwedembe lyamwe tebalirinyira n'akatono mwaba byagala access to information eyaki nina kyenoonya kyejagala okubanga nkola mu kiseera ekyo naye ng'ate internet ejiddwako onoonyeza akalulu ebbanga lyonna nga sinakindi ogenda dootudo n'okonkona kubanga twali mu kulwala covid ne bakuwa n'ogenda n'okonkona ng'ogamba babeeno bannaye mbalamusiza nga bali eri ng'oli eno nsaba kalulu okujjako ataakibeeramu y'atakimanyi naye ffe twakigendamu nga n'essimu zino ozikwata guba mukisa kuba essimu zaali zibeera waka nga niwe bateriiko omuliro tekikusala ng'otambula n'ogenda nyumba ku nyumba oli mu kunoonya kalulu kati internet wali ogyetaaga mu budde ki olaba ebiri owobama oyagala kunoonya kalulu okanoonyeza mu Germany but Mwami Kyaguba bannansi bonga gyeko abakulembeze oba bali mu lukano ate luno olw'okulonda ne bannansi nabo waliwo abantu abakola emirimu gyabwe nga bagikolera ekyo kyanjawulo bagikolera naye nga tetunaba kukitukako
ekyeby'enfuna n'engeri internet gye okugiddako gye kyaffectinze. Nze ekyange kiri nti omulamwa guleese twali tutataganya eddembe ly'obuntu olw'okuba twali tugenda mu kalulu ne bajjako internet. Kiri different. N'omuntu ogamba nti nze nali nkolera ku internet emirimu gyange kyanjawulo nnyo. Fe wano omusajja yali ano nga President Museveni agenda okuba campaign. N'agamba radio zonna ne TV ngenda kuzoogererako. Omuyimbi yagamba nange ngenda ateekako endongo yange ku Facebook. Okay. Yengeri gye yali asobola okutuukamu ku bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo. Same time nti ye nga ayagala afune esimanyi 1000K. President agambye ngenda kubeerako saawa 2 olunaku olwaleero ku radio ne TV, which is okay kubanga abeeramu n'akatiibwa ke bamulekera kubanga ye sitting president ate incumbent mu kalulu. Ono n'agamba nange ngenda ateekako adungu zange mu budde bwe bumu. Kati president n'agamba really then what are we up to? Naawe sooka osagamba nti ngenda kubeerako saawa 4 ez'ekiro. President agambye ngenda kubeerako saawa 2. Naawe gamba nti ngenda kubeerako saawa meka? Saawa 4. President amalize mu saawa 2 zagenda okwogera, naawe ojja otandikeko ebyadungu saawa 4. Naye let us compete. Competition yaleeta obuzibu. Okay, twagala kola president abantu bagenda okubeera nabo abagenda okuwatchinga live nga bali ku Facebook. Nange Kyagulanyi waabwe njagala kulaba benaabeera nabo percentage. President wanaabeera ku radio bameka banaamuwuliriza era bameka banaamulaba ku TV. Nange we naaba ntaddeko music wange nti ngenda kuyimba competition yange ya Facebook bameka banampuliriza era baneka abanaateekako data waabwe ne balaba nze. So ye bwe yavaayo n'ekyo president n'agamba okay, nsuubira ye kyasinga okwagala abayimbi mwenna because of COVID ebivulu tubigadde mugende live ku Facebook. Naye ne mutandika okumisuzinga ate Museveni mukuba mukatino olwokuba nti yaleeta democracy. Buli kimu mukifuna nga mwagala. Buli omu n'akola kyayagala. Museveni n'amukuba omutwe nga gutunudde waggulu, n'amukuba omutwe okitegeera bamukutuddeko ensingo bataddeko Besigye. So kwegamba n'olaba nga president waba ayogedde ekintu bateekamu ne batwistinga ne bateekako omutwe oba nga president ayogera kino ne bateekako ebigambo ebirala ne bateekako nti president yabyogedde nga si bye bituufu. Bongere ddala okulimba bannayuganda. Obulimba ne bweyongera because of social media. Kati niwobeera nga kubanga president muntu mukulu ate obusungu bwe buli wala obusungu bw'omusirikale yenna. Ye president akugamba leero nti ekintu ekyo kyemukola si kirungi. Gwe obanga otegeera nti president yakyogedde weddako. Naye oli agamba bugambi ekyange kyenkola manyi kyekisinga obulungi. So katugende n'ekino. N'alimba buli omu waali. N'agamba mukimanyi president agenda kubatta mwenna. Mukimanyi baleese eddagala erigenda okugema COVID mwena mugenda kufa. Social media. Kati ffe woba otunuulira ekyamazima kitunyigiriza nga ffe abatamanyi kiki kigenda mu maaso. Naye ate n'ekirala kituyamba kubanga nakyogerako wanne ngamba nti singa lunaku lumu UCC eteekerawo enkola negamba nti omuntu yenna akoze concoction of a message nti ntudde wano ne Lilian tuli mu studios naye ekyamazima Lilian anywedde obutwa naye tutudde wano nze nesindika message eyo negenda ku buli omu nti Lilian anywedde obutwa bwe tutudde buli omu n'akifuna within a second. Bagamba listen bagamba tegeeza Lilian abadde mu studio bano bamuwadde obutwa babadde nabo ogenda okulaba nga they are spreading wrong information. Wotukiro gamba nti president yafudde abantu bayimirira ne bagamba committee ne bagamba twagala kula president gwe bagamba nti mufu ekitegeeza bali mutuzaayo eri bagamba nga nti president yafukamu ekapa kati abantu ne bagamba nedda
katude ku kkubo twagala kwerolera ku musajja yakoze eki yafa ebigambo nebitambula buli omu ng'amanyi nti President Museveni yakoze eki mulwadde wagenda kufa bakikola ne ku General Muhoozi ne mwami Kyagubo ko tekuba kulinyirira ddembe ly'obu balinyirira ddembe ly'oyo gwe boogeddeko kubanga bw'oba toyagala ddembe ly'abuntu likunyigirize lwaki oyagala linyigirize omulala gwe oyagala ekintu kye kyoyagala kibeere kirungi nze nkuwadde example nti bw'oba tolya nnyama lwaki ofumbira mu ntamu nze atalya nnyama lwaki oteekamu ennyama yo nze mpunyiza olusuulu wobeera n'eddembe lye ery'obuntu ate tokola kinyigiriza balala eddembe lye kalibeere naawe nga likoma ku ggwe nga toyingira byokola saagala binyingirire kyova olaba bagamba nti President Museveni yakugamba nti buli muntu yenna eyagamba nti ndi mufu musooke mukwate nali wano wennyini nekyogera neŋŋamba UCC kiri gye muli before nga ne president anagenda kwolokwa anawusinga nti abaana awusinga nti nfudde bakwata neŋŋamba gwe mukyala gwe wa UCC kikugwiridde muli buli kimu mulina President Museveni aveeyo akyogere n'abagambye jjo yesterday neŋŋamba nti omuntu yenna ng'amanyi nti akyayagala omulimu gwe mu UCC atandika okunoonyereza ku abafomulatinga messages ku WhatsApp banyini WhatsApp groups zonna they must be registered omukyalo mu meeting twabaddemu yaŋŋambye omanyi these groups omuntu asobola okugiteeka wana Uganda naye ng'akozesa simu ya America nembagamba no if you cannot if someone is still calling me nagamba hello this is Kyaguba yes omanyi owangudde sente mitwalo 8 why don't you trace that number oli nabbe number plate ku motoka very many people are driving cars without number plate reason babbe number plate ne bawandikayo number ne bagikulekerawo mwami Kyaguba soko simbe wakati ate tusokwe tuwulireko okuva ewa mukulu Mayanja mwami Mayanja tuliwo era nga tuli ku nsonga tuli ku nsonga ya internet restrictions mu ggwanga Uganda olowooza ebintu nga bino lwaki bikolebwa era tebikosezza democracy mu ggwanga lyaffe erya Uganda bwe ntandika n'ekisembyeyo definitely tukoseddwa because democracy the government of the people for the people by the people bwebigenda nnyo munda philosophy edifininga buli wemmenye ba people those are participants so edifininga engeri ki gye participating into their governance era abakkiriza nti emodel esinga obulungi ebyo bye baatunulira that this model gives this amount of people space to directly participate in governance. So, mu democracy, freedom of speech is paramount. Democracy tasobola kubeerawo awatali freedom of speech. And by freedom, I'm talking about freedom without restrictions. Freedom of speech njagigaziyako nti eyo teri government ekituwa. It's not President Museveni newankubadde kati yafuuse field marshal oba biki si yatuwedde emberi okwogera eryo batuzaala nalyo era omwana alemererwa okwogera nga bamuzadde. It's okay. Yes, copia. It is okay. It is okay. Nakugamba nti bodira omuzibe weerisa erimu n'owettulu n'owendali no bagamba buli omu akudefining ekyalabye ku njovu oyinza okusula wano kati oli waddembo okunoonya mukwano gwe Kyaguba waagwa bati zino ensonga leero zolese nsonga nkulu. Naliko Arusha mu workshop nga tutunulira concept of shrinking space which is a global phenomenon. Amawanga gonna all of a sudden naddala abali ba state actors barealize nti abantu bwe babeera n'eddembe eringi bafuka ekizibu. So yogedde Tanzania of course kazanyo kayaako Kenya nabo bakwatamu naye Kenya tebagirako ddala bagifuula okubeera unstable naye lwaki internet kubanga oli abuuza nti mu bululu yerabidde nti mu Uganda obululu mubala kamu 2 3 akasooka kaliwo mu 8
okuva mu 8 akaddako kakomyewo 96 nibye kakati 96 sebo otubuuza nti internet yali ekolawa well ensi ekyuka abantu tetuli statistic okiwulira ne president Museveni yajjanga agamba mbu yagenda atambulira mu jeep n'ekitanda agenda kigula mulago kati atambulira mmotoka ya billioni 4 atambula ne toyiye n'eddwaliro lye n'omusawo omuganda ensi ekyuse simunenya ensi ekyuse no buli president Museveni wasimbula mu ofisi ye oba mu makaage ng'oba najjako okukyalira constituency ye Makini byonna bye yeetaaga mu bulamu atambula nabyo nga Gaddafi enze kinziza amaanyi president Museveni is superstitious ekyo ababadde mu Uganda tukimanye byonna abikkiririzaamu mu mizikiti agenda makanisa abalokola abayitewe naye n'abamama fiina tabata president Museveni tagezesa ye bw'alaba ka mwaka nga ajja gyali amukuba ekikompala so what am I trying to drive here nkyensi ekyose kyaguba tetusobola kuddayo kulowooleza mu 96 ng'ensonga bwe zaali ntegerekese ensi era wano we tutudde mu digital platform katolinga atubuuza lwaki temuli ku ziri TV made in lwaki zaabanga ez'embawo that's what you are asking us the answer is simple ensi yavaayo eyo okiwulidde kati okwogera ne maama wange oba ndi mukalulu oba siri mukalulu I use WhatsApp okiwulidde I use video calls. One of the factors that tetugenda mu kyalo more frequently nga bwe kyali luli is because ekyalo kyajja e Kampala nti bw'ogula tablet eno n'ogiweereza muzeeyi wo mu kyalo agenda ne mu faamu naga obubaata abo bwe watuweereza tulunde buubo ndowooza obulaba n'amazzi gabuweddeko do you need to go mu kyalo okusupervising ennunda yabata so mukuze lwaki internet abali mu buyinza ebakaayira nti one democracy abamuzimba baali balina tenants oba pillars kwe bamuzimbira nti there shall be a fourth estate which is media kati media niyo nefuna ba players nti ba editor they are very powerful people bosoma ku sources of power for abali movement building abantu baba n'amaanyi okusinzira omuntu bwasoma kati kankwe ekyokulabirako omwami Charles Anyango Obo si musirikale si minister but if you want to have a conversation about power in Uganda that name will bounce back nenga chichi bwakwate ekalamu n'awandiika opinion ye efuuka viral wategedde akati ensi baali bagizimbireyo mwezo traditional stage nti wajja kubeerawo print media by the way gye twatandikire bawandiika kiva eri mu ba French political philosophers nga bwapininga opinion esanyalaza community then ne migrating and tugenda ku electronic media TV radio and what have you now byonna ebyo state yali esobola bibaako ne control how nti UCC mu electronic media ye regulator bwe mukanya nga bakujjako bwe mutakanya license tebagize bwe mukanya bakuleka bwe mutakanya bayinza n'obutakujjako ne balinda license expiring now freedom of speech mu electronic media nebeeranga infrastructure je tulina okweyambisa to speak widely eri controlled by a regulator called UCC balina obuzibu ne print media nti olupapula lwa mawulire the moment you register your company kati owaddemba okuwandiika eraawo abadde monitor n'abo observer babadde nga tebava mu kooti kubanga tosobola keranja n'ogamba olupapula tero temuwandiika I don't want to discuss that gata waliwo ennaku zembeera nga fokasi yange neneko noziza mubi kati onootera okungamba segiri so what I'm saying here is nti to a certain extent print media yalina some kind of liberty room to play with less state interruption response ya state yabanga court then newajja wabeerawo ate era another achievement nti mwano mu Uganda etteeka eryali liteekawo omusango gw'okwogera ebyakalebule nabyo ba human rights defenders then abaali mu parliament nga parliament tenagenda mu bisejje tenagenda mu no parliament nga tebannaba kukyusa babaka ba parliament kujjamu bano baleeta no parliament ng'ekyalimu ba statesmen so si ba dramaters balengerera wala bano balina obsession n'eddembe ly'abantu okiwulira so ne baga nti n'omusango gwa kalebule nagwo tugukole ki tugujjewo jangu clarifying eyo ye machinery ya democracy president Museveni bamuyita nga afudde
He only needs to prove that, look here guys, nze wendi nekyenkya nakiridde nekyeggulo nakiridde era ngenda amatuga kugulawo factory simanyi byekola. As simple as that. Era Lukwago yabuzaako kati president bw'ogamba bana abantu bakwate mu court bateeke mu court tezidiringa na speculation, zidiringa na fact. The question will be, did you die? Bakubise no failure. Okay, President Museveni anajja mu court ajulire that I was offended being announced dead. Era munamateeka Lukwago kampiseewo kano munamateeka Lukwago n'ajjayo kiri nti ensonga eno eri moral teri liko. A moral question cannot be argued in courts of law. Okiwulira singa bano bakyaguba bafuna obudde okunywako kacaayi n'abasajja abafaanana bwe batyo endaba yeebwe ebintu yandibadde essukawo. Naye lwaki gavumenti zijjako internet naddala Uganda kubanga topic wagisetinze bulungi naddala Uganda abantu mulimu abantu abamu abenkiza bateetaga kumala googerwako bintu byakale buli omukulembeze gwanga nyokusiga ekitiibwa kye. Then you need to understand democracy premised on the principle of equality. We are all human beings. President, by the way, fe abaget is obsessed in no doctrine ya democracy. Sikatunda is not a boss. Is our servant. Lwakubono wahono tayagale byobiwulira. Because obuyinza bwalina tutola kuwafu obutuwebwa article 1 ne tubumuwako through a ballot. Tebufuuka absolute nti kati asalawo over life and death. No, awutwavaawo. President ono every time ayina kubeera nga ali accountable gye tuli. Ne kati bakyaguba nakugambye balinayo n'essaala ya kitaffe ali mu ggulu bagikozeeko amendment gye bali bamise Prince of Peace. Nenga beerabidde nti aliko nti mukabaye kuliko obuwanga omutwalo gumu n'ekitundu buli eggwero tetunaba nakubuzika. Ebyekasese saagala begin oyo ye angel of peace. And what I was saying is nti government ng'eyaffe ya Uganda history wayo ali clear. Abantu no yatandika at a very wrong note. Abantu bayatula nti twagala Milton Obote ne UPC tufuge ne bagamba apana over my dead body. Ne bagenda ne bakola effujjo lingi nnyo ne bakwata obuyinza. Oba olooto otambula okubasuubira nti bajja crossinga bajje ku democratic avenues ate batambulirayo comfortably nga doctrine eyo bweragira. Expect them to look for avenues now and again to suppress people's democratic progression. So internet becomes an obstacle. Baba balina okulwanagana nayo buli ssaawa. President Museveni lwaki tajjako internet nga buno buvidiyo bw'abalwasa butambula, for instance, because it offends some people like me. I'm a family man. Okulaba omusajja omukulu obwererewe ku internet, private matters zaabwe nga zigenze ku space yange, I'm offended. I have not heard the Ministry of Ethics and Integrity condemning that. Neither have I had a traditional Museveni, because Museveni is a conservative. Is this proud African again? No, for us Africans. Ministry emu tetwagira bangevaayo okumukondeminga bwe yali nga ayonona erinnya ly'omukyala nga amwogerako ebintu ebitali bituufu. Mukyala kyo. Mukyala Diana Nabatanzi. Naye tetujja genda. Well, Museveni is like I said, is a conservative in Africa. Abasajja abakulu abo, they are champions of storytelling. President Museveni can cook a story on anything. Nayogera paka ntewezikomawo okuva kutale, but that is not the debate. The debate is nti as Ugandans struggle to break away from the fingers of dictatorship, as young children start dreaming about power, no sanga akana kanoga people power. As Ugandans begin to distinguish liberators and oppressors, bibalina okweyambisa ku lugendo olwo bifuuka bizibu eri state. So internet becomes a problem. It becomes a tubadde n'obuzibu nti ebiseera ebisinga semateeka atuwa
right ku freedom of speech and Yes, expression. yes. Okiwulidde naye ate abantu abavaayo okwe-expressinga oba okubaako bye boogera abakozesa social media babalabanga threat to state. It is true kubanga ojobire ne banne aba-expressinga ne coffee nga beemulugunya ku permanent secretary waabwe mu ministry ya health okuba nti ebintu abikutte Gadibe nga lye bali mu komera naye olwaleero badde balina obeera mu kooti naye bo tebabaleese prison tebaleese and it was business as usual, right? Omusango gwabwe ne guwulirwa teguwulirwa. Ate we baba nga bakyuziri tebali mu kooti, so what kind of hearing? Badde manyi baguwulidde nga bo tebaliiwo nga bannamateeka be bali. Okay, sibaddeyo mu kooti, but that's the report. Naye kikyengezaako okulaga nti abantu buli gye bayongera okuyiga, buli gye bongera ku kavulimu mu kumanya ku bikwatagana n'obuyinza n'eddembe lyabwe, bafuuka ekizibu eri abo abakulembera, naddala ababakulembera bwe babeera nga bali arrogant nga bana b'NRM. Naye waliwo ekintu kimu mwami Captain Francis Babu kye yatugamba nzijukira nga tuli mu conference ya Students Council Kampala District. Yatugamba nti a right written in a book eringanga Song of Songs in the Bible. Gwaga nti freedom of speech is my right. Nenga kiri mu kitabo ng'ekyo ky'okutte kifaanaganira ddala the book of songs mu Bible. Nti it is good rhymes but they are redundant, tezirina nnyo makulu. Maliriza na kano nti eddembe lyonna gye litandikira abali kutteko makatikati nabali abaali bukaale edda nga Nordic countries ne Scandinavian countries ne parts of America, nti abantu balwanirire okulifuna. Gwe boga nti it is my freedom gwe n'osirika oppressor yajja kweyambisa okusirikaako yakole ki? So bannayuganda balina kwongera kubanja ddembe lyabwe. Bannayuganda balina okwongera ekitabo kya constitution. Waliwo abalikozesa obubi wadde bagamba nti ddembe lyabwe. Naye mwami Mayanja oba osimba katiso kezirekewa Mwami Kyaguba tugenda kuba tukuddira. Mwami Kyaguba bwe tuba tukyalira ku nsonga y'emu eya demokrasiya, tulaba abantu bangi nnyo abavaayo okuba nti bakozesa rights zaabwe nti freedom of speech and expression naye nga bakozesa emikutu egya social media of which bwe tuba tutunuulidde akalulu akakaggwa abantu bangi nnyo abavubuka bangi nnyo abali ku social media nga bayisaawo obubaka bwabwe okusinziira ku luuyi lwe baaliko. Abamu tebaali ku ludda actually baali ku ludda oluvuganya gavumenti, naye abamu ku bo baabuzibwawo mu ngeri emu oba endala era nga kigambibwa nti abamu baabuzibwawo nga byekuusa ku bintu bye baalinga bapositinga. Awo wennyini wenzija ate ekibuuzo nti lwaki ebintu nga bino bikolebwa nga ate ssemateeka awa abantu olukusa kuba nti munange exercising rights zaabwe. Social media yababuzaawo? No, baabuzibwawo state bekigambibwa. Bwekigambibwa, okay. Badde manyi nti obadde omanyi nti social media yabatwalanga. Anyway, leero mbadde mpuliriza Kanyehamba ng'ayogera professor ku makya n'ayogera ekigambo ekigamba nti bo kye bajja nakyo nga balowooza nti bagenda kubeera mu gavumenti mu bukulembeze mu buyinza emyaka emeka 5. Ye yali adduseemu ng'agenze England. Bwe yabeerayo President Museveni n'amukubira essimu n'amugamba omanyi jangu nina ekifa jangu tuyambagane. Najja wano ne babagase mateeka ekipapula ekitambuza eggwanga ate ne bakyamendinga ekyaliwo ne bakikolamu enkyukakyuka. So kitegeeza baali baagala bakibendinga ekisuutinge situation eyaliwo by then. And in the same vein we can as well do the amendments mu constitution nga bwe kye baakola okusuutinga the current situation. Kati gwe obeera n'eddembe ery'obuntu ng'olibeesingira ku ssemateeka, nange nina ddembe lyange ery'obuntu erimpeebwa ssemateeka ate ogamba nti nedda ky'oli mukole ky'okunvuma ng'ogenze ku social media si kituufu. Ffenna ne tugwaddiro nga tuli ku social media era nga tuli mu contest eno kyeki. When I accuse you a handrail of public funds, yes, of having misallocated these funds, when you address me
For example, I'm giving when you the public servant. No. When you remove all my clothes, nondekanga ndi bukunyanga ntambulanga, it's not my intention. Yes, no kuba ekifaananyi kyange n'oteekako obwerere ku social media. Because I've never seen this. No, let me give you an example. Nga omukyalo owe Kamuli. Right now ye MP we Kamuli. Alwaina. Basindika obufaananyi ku social media. Bo video nti yalina omusajja emyaka 2 emabega. Naye ng'omusajja oyo ekyamazima tamumanyi na mumanya omusajja abeera ne bamuteekako erinnya lye ne bamuteekako face ng'oyinza ng'oba ekyamazima nga towetegereza nti wano bagasseewo mu bulago wano gambira ddala nti yeye. Kati is that not an abuse? So tuleme okuwolereza omuntu olw'okuba nti tulina kye tumwagalako nti oba oyogedde obanga tomwoyogeddeko bulungi alina kyagenda okujjako. No, social media ekyamazima people bagetinze arrogant empisa zaffe ez'obuntu ne ziggwawo. Muganda wange agambye nti moral authority gy'obeera nayo tosobola agenda mu kooti kubanga oli akubuuza nti sebo otuwa obujulizi ekyamazima oli yakubika nti wafa naye ekyamazima wafa oli tasobola kuwozesa musango olwekyo. Twalaba wano omukyala wano juzi ng'omusajja yamugamba bugambi nti omanyi Lilian nkwagala ku Facebook. Oli n'agenda mu kooti n'awaba n'agamba lwaki ongamba nti onjagala nze nkumanyi ate nga nze saagala okitegeera. So buli omu ali mu kukolesa embeera ye okwagala okwonoona ekiriwo. In fact Bwana Mayanja empisa z'Abannayuganda ezikendedde ze zisinza okuleetwa obuzibu buli omu n'amanya nti eddembe ly'obuntu ery'obwebanga lye mwagala era lye mwalwanirira ne mujja mu bukulembeze ne mubeera eyo ne mutandika okwogera nga olina freedom of speech. Weeyogerera, tewali akuganye, weeyogerere. Naye ebigambo by'oyogera saagala binarowenge my space. Toyingira ddembe lyange. Gw'olina eddembe lyo woba oli embizi yo girye togamba nti lwaki gwe musajja gwe tolya mbizi notandika ojindira waneeno nga tenze sigirya. Olina eddembe lyo weerire Bwana Mayanja weerire embizi yo togamba bantu balala nti omanyi lwaki kyaguba tolya mbizi kubanga oli mu 7th day. Please, olina eddembe lyo ery'obwebange era akamwako tewali akagadde nti freedom of speech togenda kusigala ng'oyogera. You can speak necessarily, unnecessarily, weyagalira wonna so long as kyogenda okwogera tekigenda kumalako ddembe lyange ery'obuntu. Ayinza okuba nga ye akyagenda okwogera kyagenda okwogera nga y'ensonga entuufu gy'alina okubagalirako naye nga gwe owulira nti balinyiridde eddembe lye ery'obuntu. Gwe abadde ali mu kugamba nti lwaki minister for ethics and integrity. Mwami Kyaguba kasooka enyongerezeko nakano anti tuyinza okuba nga twali bavubuka nga twekozeemu ekibiina ne tusaba ssente naye nga gwe mukulembeze nga ssente ezo gwe wazirya tetwazifunako naye ngenda ku mukutu gwange netekayo ne ŋŋamba mulekerawo okulya ssente nga bazituwadde tuzikolemu ekintu eky'amagezi oba nenjogera erinnya nenga nti Mwami Kyaguba walya ssente. Nogamba nti ninyiridde eddembe lye ery'obuntu. By the way, if you are choosing me over a right thing nga answer gy'oli mu kuleeta nange nkiraba nga is correct, you produce evidence ekiraga nti ekyamazima Kyaguba walya ssente zaffe. You get? You come and prove because ebintu by'okulya ssente you must have an evidence. The evidence mu kino jangu ogambe nti Kyaguba yasayininga wano nga atuliddeko oba ffe tetwafuna oliddeko nawe wali suppose ifuna bweziti naye ono n'azisayiningira zonna n'azitwala. That is different. Nze gutwala mu kooti nti you tarnishing my name on social media. I come with your messages pinning my name. Then you prove to me and to court nti ekyamazima oyo simwogerera bubi. The truth of the matter is yalya ssente zaffe, evidence is here.
Then omulamuzi ajja either you acquit me or not. Mwami Kyaguba wenyini wobo simba katini nyo bwana Mayanja kano kamugambe katini agambye nti President Museveni is a servant, is your servant. Me I sichina ko buzibu naye ng'obeera ng'olina servant we waka bana house boy abasimule waka abeera. Is it necessary buli lwokomawo n'emmotoka ogipakinze wali ogyomusambo ogyomuvume? Excellent. Mwami Kyaguba webale nnyo nange nina eddembe lyange ery'omuntu kuba ndi mu maka. Program gy'oli mu kulaba tukoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri wabula twagala otubuulire gwe ki ky'olowooza ate ku restrictions zino ku internet era butya bw'oba olaba engeri gye zikosezzaamu eggwanga lyaffe Uganda. Tukoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri twagala tumanye endowooza yo gw'ate ensonga eno ogyogerako ki era gwe ki kyoyagala gavumenti ebe ng'ate ekyusa mu ngeri emu oba endala. Katukomewo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abo abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic ki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala jamufuna. Embaga ketuke. Bino bitu yasenga na ojabba funa. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku macabaga nti nsitudde tu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back
from that commercial break. It is The Voltage. My name is Princess Luwede Lilian. Era nga tukyagenda ddala maaso tukomya mu ssaawa yaffe ey'okubiri twogera ku internet restrictions ate mu ggwanga Uganda. Munnange nno tekihappeninze mu ggwanga Uganda yokka wabula n'amawanga ate ag'enjawulo Tanzania, Zimbabwe, Ethiopia. Munnange ebintu nga bino bibadde nga bibaawo naye olwaleero tukubye tooki mu nsonga eno ate mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Gwe mulama gwe tuli mu kubaganyako ebirowoozo wabula osobola okuba nga naawe otubuulira gwe ensonga eno gyogerako ki oba ki kyolowooza gavumenti kyerina okuba nga ate ekola ku nsonga eya internet because kikosezza abantu bangi of which kikosezza sectors ez'enjawulo rather kikosezza tourism sector, education sector, economy y'eggwanga nayo ekoseddwa mu ngeri emu oba endala ate okusingira ddala munnange abavubuka bakoseddwa nnyo nti bangi nnyo babadde basazeewo okuba nti bakozesa internet okuba nti munnange ate babeera innovative oba bayiiya ebintu ebipya buli kaseera naye ate bwe kiba nti restrictions ku internet munnanga ate zateekebwawo kibeera which kyakosa abantu bayitirivu so wetwagala munnanga ate naawe otubuulire gw'ensonga eno ate ogyogerako ki era nga oyita ku mukutu gwaffe ogwa Facebook The Alternative Uganda osobola okuba nga otufuna munnange oteekeyo endowoozayo mu comment section ate obeere ng'oddiwamu mu ngeri emu oba endala still to The Alternative Uganda ku YouTube genda subscribing ate The Alternative Uganda ku Instagram so nga ku Twitter tuli The Alternative Uga osobola okubeera nga ate otufuna mu ngeri emu oba endala munnange kasooke mpeewo obubaka buno nga tunaba ate kudda ku nsonga gye tukubaganyako ebirowoozo era nga nkutegeeza nti Praise Property Consultants Uganda bakutegeeza nti gwe wenna atunda ploti oba ettaka oba naawe ayagala okuba nga ogula munnanga ate batuukirire nnyo gwe wenna ayagala okugoberera ku nsonga z'ekyapa land surveying bakola estate development and management bakola consultation services byonna munnanga ate basobola okuba nga obafuna mu ngeri emu oba endala era nga balina plots ate n'ettaka mu bitundu ebyenjawulo omwo mwe muli Nkowe, Nansana, Wakiso, Namusera, Bujuuko, Matugga, Gobero munnanga ate bye bitundu bye balinamu plots ez'enjawulo oba amataka ag'enjawulo g'osobola okuba nga ate weegulira naawe n'oba nga weezimbira ennyumba yo n'olabika bulungi era ng'osobola okuba nga obatuukirira offices zaabwe ziri Wandegeya mu katale ka KCCA South Wing room 128 oba osobola okuba nga oyita ku nnamba y'essimu eri 0706 147 006 oba 0783 821918 0706 147 006 oba 0783 821918 zenamba kosobola okuba nga ate obafuna ne baba nga naawe bakukolako mu ngeri emu oba endala. Twins Unisex Saloon bali wano mu Kiwempe Soweto Road eri gwayagala okusala enviiri oli mwami oba oli mukyala oyagala kusiba dreads munnange byonna babikola era ng'osobola okuba nga obafuna ku nnamba y'essimu eri 0773 449200 oba 0756 371344. Litters Jewelry akutegeeza nti gwayagala kalonda alina ow'okwewunda obw'oku mukono oyagala pini ennungi oyagala necklaces ennungi byonna ate birina era ng'osobola okuba nga omufuna ku nnamba y'essimu eri 0751 963993 0751 963993. Village Mart Supermarket bakutegeeza nti oyagala kalonda alina ow'omunju oyagala bikozesebwa ewaka oyagala byakulya oyagala byakunywa oba bibala osobola okuba nga ate obafuna abali wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okubeera nga ate obasanga oba gwali ewala ng'oyagala delivery osobola okuba nga obakubira ku nnamba y'essimu eri 0701 577 435 0701 577-435 nosobola okuba nga ate obafuna mu ngeri emu oba endala. Munnange gwe naawe alina akalango ku koyagala kazanye era ng'oyagala kazanye mu programs ez'enjawulo ku Mighty Drive, ku Voltage, Snapchat kuba liiso lya mukulu osobola okuba nga munnange oyita ku nnamba y'essimu eri 0702 9076 0702 9076
yenamba gyosobola okuba nga ate oyitako munnange naawe akalango ko oba owulire nga tukoogerako oba olabe nga kaplayinga ate ku mikutu gyaffe era ne mu programs ez'enjawulo tukyagenda mu maaso ngera nga tukyagenderera maaso n'okuba nga tukubaganya ebirowoozo ate ku internet restrictions mu ggwanga Uganda butabo kitu affectinzeemu bwe kituuka ku nfuga eya demokrasiya era nga gwe munamago tusoose okuba nga musawo yaffe esose yensonga gye tusoose okuba nga tukubaganyako ebirowoozo nga tugendedde mu kuwumula mu mwami Kyago babadde alina kyannyonnyola era nga agenda kuba nga awunzeko ensonga ye ate tulabe ensonga endala gye tuzaako tulabe bwe kyaffectinze internet restrictions bwe ziaffectinze ekonomi yaffe n'ebyenfuna byaffe ate n'okusingira ddala abavubuka abakoseddwa mwami Kyago awumbawumba ensonga yo gy'obadde oyogerako wano mu ggwanga ne bweru w'eggwanga wano tuula nga tuli ku voltage nga tunyaka caayi ku gaali tulina endowooza nnyingi buli omu gy'abeera nayo naye osanga omuntu nze avuma omukozi waka olw'okuba tasiimudde bulungi n'ogamba nti nakuleeta oli mukozi wange oyo omuntu ataba kitiibwa mukozi we n'atamanya nti bw'aba taliiwo ono yasigala n'abaana bw'aba taliiwo alina eddembe lisobola okuleeta obutwa n'abuteeka mu mmere gy'agenda okulya awo nsooka neebuuza nengamba ono butuufu waliwo ekyetaaga waliwo ekibulamu bayetaaga okubuulirira mu njogera yammwe enyangu yange anyway kati nze President Museveni yabagamba nti amunoti yo servant yakozesa kigambo kya luzungu lwakuba nti baganda baffe bakigandawaza nnyo ne bakiteeka buli omu olina agamba ekintu ekyali badde ekyangu okutyoboolwa kwekuliwa nti ono omuleesa alina kubanga mujolonga nga bwenjagala kyeyali ajjawo okujolonga kyekimu perspective ya president nebakulembera kumugamba nti fo twakugamba okole bwoti President Museveni is pro himself. Naye mwami Kyago ebikolwa nga bino mwami Kyago America yali mumukozesa oba omunayuganda awe kubuliza mwami Kyago nti ebintu nga bino bibanga bikolebwa tekirinyirira eddembe ly'obuntu because omuntu bwabanga mu kiseera ekyo ekyakalulu kagenda mu maaso alina ebintu byabadde akolako okiwulidde internet ne bagijjako eddembe eryani banaye tuze kugambye Munayuganda alina eddembe there is access to information ekyo nakyo ssemateeka ekituwa Lilian Sebo oli mu mbejja eddembe lyo ssemateeka lyekuwa tekuwa nti nze nsange olw'okuba olina eddembe lyange wegazalize mukubo oluyi okitegeera no mwami Kyago tusooke tukijjamu eyo ango nti buli omu ajja agenda kukola kibi waliwo abantu abakozesa internet for the good cause okiwulidde kyagenda of course bwe bagirako internet waliwo abantu bangi nnyo baali balina ebintu bye bakwasaganya oli nga abadde asoma ono nga abadde akola kino naye ate ne mumuggyako ne mumuteeka mu ttulu bali abali oba ne mumuteeka mu kisiro kyekimu n'abali abakozesa internet okukola ebintu ebikyamu tusooke tutereeze ekiriwo buli omu mu nnyumba mwali yasooke yeetereeze wetumala okweta scenarios nogamba it once happened in Tanzania, once happened in Kenya and any other country within the world. Na ife tugamba if it happened in those countries and later on they restored them, what should we do? Let us first handle nga tuli mu nyumba feka ogambe nti munayi gwe lwaki wetaaga internet ngenda kusomerako how to treat people ngenda kusomerako mwana nga agende ave mu class enadde mu ndala kubanga twateekawo omutimbagana abaana basomereko naye n'omwana wange mutiisa ogenda okutuula ku internet nga asoma reason osangako obugundi bwabwe nga batandise okuteekako vidiyo ez'ekisiru ate agitaddeko si yagikoze ali mu kutambuza n'ogamba nti kyoli mu kutambuza is it right, do you have an idea on it? Nange bakampereza omutwe nawuba engalabi. What is the purpose of journalism?
kusaka mawulire kubanga saasoma journalism nze wombuuza nti what is the purpose of artificial insemination of inseminating the animal nguwa answer naye kati what is the purpose of a journalist really nze kyemanya I sit on my TV set nendaba ne bandetera amawulire kino kyapenize in this world kino kibadde Germany kino kibadde wa with their cameras ne baleta amawulire ne bagandaga then I got on my bed naye kati woda ku simu n'ogamba ono bamuyitaani oyo omusajja ono ye mugagga Lwasa what am I benefiting from Lwasa? Nothing. Abadde nga akyazibwa ne ku mikutu gya TV what am ayogere ki ng'era bakuteerako omulamu okugamba omugagga Lwasa ababuuzaako alikola kale ki ababuuzaako kuki nfune ki mu Lwasa? So ife tulina okubeera nga bannayuganda otegeere nti mutuufu wemba ndi mu kusoma ku social media what have I gone there ntaddeko MBs zange kola ki to research do research era kati ng'ekibuuzo muganda nekyambuuza what is the role of journalism I will go and Google and start reading on the roles of journalists in the country. Okay. Yes, because I know their principal role is one kusaka mawulire pugatuusako tulabe ebifudde mu ggwanga batuzibula amaaso that would have been their principal role. Endala ze bateekawo ez'okusaka nudes mu balala akuleta abayimbi that is also different. So therefore the role of internet principal role of this internet we make a research on it, making research not studying nudes. Okay, mwami Kyaguba ate bwe tuba nga tukizze ku nsonga ya democracy njagala tukinuuliza ate ebyenfuna ebyeggwanga Uganda of which abavubuka bangi tubalabyeko munnange nno nga bavaayo kubanga bakozesa internet okusingira ddala social media okuba nti bakola ebintu ebyenjawulo okuba nti abamu basobola okubanga bakolerako emirimu gyabwe mu ngeri emu oba endala era nga angenda kusaba producer playingire ka video ate ak'omukyala ono muvubuka alina ebintu byakola ebyenjawulo era nga yakunnyonnyola butya bwe yakosebwa oba butya bwakoseddwa okuba nti munnange internet bagiteekako Facebook bagigala internet ne bagiteekako obukwakulizo of which saawa zino ne cost of internet eri waggulu nnyo nnyini ddala era producer bw'anaaba nga amaliriza okutuwa ka video ako tugenda kubanga ate tuwulira okuva ew'abakulu bano ku nsonga ate y'emu yeeyo. My name is Anita and I am here to raise a concern as a young entrepreneur and a business lady. Now, we all know that the internet shut down in January, that was early this year, and we later had a tax increment on data in July, and of course most of us, most especially the young people, operate online, of course in terms of business, like all their businesses, most of them operate online, I inclusive. Like I do almost everything of mine on online. Now we have an issue with Facebook that even when we can access it, we have to use VPN. Now we already have a tax increment on the data that we buy, and you have to use VPN, which also consumes a lot of data, and this is really draining us down. Back to our country, unemployment is one of the things that is draining us, most especially the youth and the graduates that have just left campus and all that. Without forgetting the dropouts that have left school during this pandemic. So online or Facebook or all the social media platforms have always been our hope. And here we are, a year is getting down. We are not operating like we have been doing it before. We do not have or we cannot afford money to pay rent, so we could have our products, merchandise and all that in these shops. And
we are stuck. I don't know what the government is thinking about this whole thing, but at least they would have put themselves in the shoes of the young people who are struggling to make it, struggling to start up businesses. This is becoming hard for the startups because even those that had hope of starting up businesses, in an era like this where online is the way to go, is becoming hard for almost everyone. I am here to call upon the government to think through the decision they took. First of all, shutting down the internet, most especially Facebook, and later increasing tax on the data that we buy. This is draining us, this is putting us down, and it is not helpful. Mukyalo yatema muwulidde nga nnyonnyola mukyala muvubuka era nga kunnyonnyodde engeri ate restrictions zino gye zimu affectinzeemu era nga y'omu ku bakozesa ate internet okulaba nti atunda ebyamaguzi bye era nga kino kye-affectinze abavubuka bangi nnyo munna nga babadde bagezaako okuba nti bayiiya ebintu ebipya oba nga bakozesa internet ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yatugamba nti twembracinge ICT ate era n'atutegeeza nti tutandika okukozesa e-commerce era nga wana abavubuka abamu we baava okuba nti munange bagamba wayi katukozesa ate internet okulaba nti twekulaakulanye okulaba nti munange ate naffe tubaako ekintu ekyamagezi kyetukola ekizimba obulamu bwaffe oba ekiyamba obulamu bwaffe era nga ku mikutu gye baggala mwe mwali ne Facebook of which omukulembeze w'eggwanga Juzi yavaayo n'ategeeza nti bwe kiba nti ente zikyakamwa era nga n'ebitooke bikyakula Facebook si kyamaanyi nnyo okuba nti teriiko era n'ategeeza nti si yakugulwawo kati we tugenda okuba nga tutandikira ate discussion yaffe mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri ku nsonga eyo yennyini nyini. Mwami Mayanja tuliwo. Nze ojja kunsonyiwa sijja nnyo ku dwellinga ku bavubuka aba losing opportunities kubanga nze okutegeera kwange kuli nti government ye determining economic model emugenda otambuliramu. When this government said it embraces democracy, yewaayo mu dictation of an economic model derived from the system of democracy, which is like a free market economy. You don't have a free market economy unless you have democracy. Now, we need to understand, do we have democracy in order to have a free market economy? Nti wobutiti nga we mpulidde ka video mbw ali free okubutunda regardless ku Facebook, because I can imagine advert y'obutiti Facebook. Trust me, it would rub some section of the society at the wrong side of the back. So, bwe tuba nga tutunuulidde democracy ne internet n'ebizibu bya internet bye tufunye, we need first of all to underpin a conclusion that we don't have democracy in Uganda. Because we don't have democracy, our rights are privileges. They are only given by state through the president when and how he wishes. If it is not in his favor, he takes away that democracy. I have been reading about the characters of presidents like Museveni, and I want to forgive him for one thing. The President Museveni yakula mu mbeera eri dictatorial, eri oppressive. Nti emyaka gye gyonna egy'obuto, the system was colonial, and colonialists were good dictators, right? Now, bwakuze after our independence times, the politics were dictatorial. Bakitegedde. Kati President Museveni talina kyakulabirako kya a democratic leader. Simuwulirangako ng'amumentioninga. Bonna bamentioninga mu speeches ze baali balusibira mu bbwa. That is why we need change. To have a leader subscribing to modern ideas
of governance. Ono Museveni alina obsession z'aba emperor, alina bano ba chairman Mao Zedong. These were really oppressive people. Yensonga lwaki nti yakkiririza mu violence and oppression. So kati bino ebya freedom of speech tabimanyi. Wabula ajja ku employing abacaguba bajandu agambe because the president was announced dead, the entire network has to be put down. Ono Kyaguba ne bwe tusula naye wano nga tumunnyonnyola tekyo kyali kikyamu tagenda kukkiriza because ekikopo kyanywako orientation yakyo eri nti president is untouchable. Tebamugamba, tebamwanukula. Museveni ayagala kubeera nga kabaka wa Buganda, talabwa mu kamwa n'antawetwa mugwe. Ate president y'omu abijeregerera nnyo mbu abazungu babawangula because they were traditional. Naye bw'omutunulira mu practice ebyo bennyini byayagala. Therefore najjazimba system ebuzaabuza nti in a free market economy, yes, Mukyala Jacqueline Anita has every right y'okuyiyawo a source of livelihood from her own trade. Era dembere erina okubeera guaranteed by state okweyambisa state infrastructure. Internet is one of them to make ends meet. Now, the problem with Madame Jacqueline or Anita or her name is that she did not appreciate the system of state, the structure of state, and the super economic structure that it must create. Nti state eyaba lusibira mugwa eyaba nakyemalira bebasalawo no byekibe tulina okukola. Yensonga lwaki when President Museveni was asked about internet said as long as ente zikyakama amata Mukyala Anita noonye ente obutiti bw'okutundira ku internet ofudde enjala. You are head of state for him okutegeera kwe okwolesebwa kwe kuli ente zivaamu amata ebitooke nabyo bikyavaayo mu nsuku. Bino ebirala tabimanyi. It doesn't belong to this world. It belongs to the traditions. It belongs to the world generations in the past. We cannot argue and win a discussion about the advantages of freedom of internet access with people like Museveni and the Kyagubas of this world because tebagenda kubitegeera. But Anita obutiti buteeke wansi join a crusade that demands for change, a crusade that demands for democracy and liberty, that in that kind of state you will be free to do whatever you want as long as it is within the law. Lastly, nti Bakyaguba tulina okufuna obudde obanyonnyola nti ebimu ku bintu ebirungi mu nsi bivudde mu ndowooza mbi. You understand? So we need to make them appreciate the absolutism of liberty. Waliwo omusajja omuze gwe negomba yalinooza King Louis XVII yali kabaka nga alinga Museveni. Naye yali atambula lumu ku Nassau Road n'asanga akaana nga kakutte peni kamukuba ekifaananyi kya katuuni. Omwami n'ayimirira n'ava kugalagala ye gy'atambulira kumutunulira omwana ono. I am trying to imagine what was going up mu mutwe gwa Louis XVII. Tekyamumalira najja ayambako omwana ono completing ekifaananyi kye. I want you to imagine that type of a leader, President Museveni, omulamu, naye anyiiga ennyo nga bamubise nga afudde nga ate nga mulamu. Okitegedde? Bw'ogezaako okuimagininga the two pictures, you get to understand nti ffe tulina constitution etuwedde naye abatuyambako okukola constitution eno they don't believe in that constitution. They have a non-written constitution gye bajjazi decree. Museveni came by decree. For him he rules by decree. Erekyo kyakola ki? It doesn't recognize institutions of state and how they must play ne public. There is no debate about biki bye mwafiirwa. The president doesn't care. Doesn't even feel your pain. Okay. This emperor, this Mao Zedong of Uganda. President I'm comparing him with Mao Zedong of China. For him, because Mao Zedong
mu lugendo lw'okuzimba China abantu balumwa enjala n'abagamba twasimba omuceere mungi naye ebinyonyi byakulya mwe abavubuka mukwate emiggo mukube ebinyonyi birekerawo okulya omuceere kati ono atugamba nditugalewo internet simply because someone was portrayed na kino nakyo nkimaliriza nakyo mukama wange Chagwa nti once upon a time President Museveni ne NRM government were a darling to Uganda era ffe twalinga tusoma nga ku spitidi obuyimba tuyiya bubawaana because they were doing good. President Museveni yajja ne modo ya LC1 court ne mu campaigns ng'omuntu yesimba wajja n'ata offering erinnya lyo n'afuluma ne tumutandika omukubaganyako ebirowoozo mubi mutuufu mulungi ne tujjamu ekisinga. Bwe tugenze tutambula mu lugendo lw'emyaka 35 President Museveni alwanaganye ne legacy gye yali azimbye n'afuuka ekyo kyennyini kye yali ali. Kati sebo tubadde tetusobola kusigala nga tumuyimbira obuyimba obumuwaana nga byakola si byebyo bye twali tukola ki oyo house girl oba house omuyambi w'awaka bwe nkuga nti ngenda kuwa emitwalo 2 but one of your assignments is to make sure that my car is clean every morning. If he doesn't do it severally, he deserves a kick on that ass. Simba wakati mwami Mayanja tuliwo mwami Kyaguba biki government byayina okukola okulaba nti bayambako abavubuka bano abato abagezako okulaba nti babeera innovative. Webale nnyo ndabi wano bwana Mayanja ng'ali mu kulwanagana n'ekintu naye nga kimuli watasobola akiwanda wabwe nga kimulakiri. Yes, kubanga abadde talaba mulamu angeri gy'asobola guwumbawumba kusuutinga his mind, that independent mind naye nga kisuutingira ddala mu mbeera y'obutamanya nti kiwemba nkyogedde bwaki kwasoose n'agamba nti talaba ngeri kirwa mukyala Anita ono bw'agenda kutunda butiiti kuki ku Facebook kubanga ayinza okugyamu abantu nga ffe otutali so nude n'alekamu abo abasinga okubyetaaga naye nga be bavubuka abavubuka emyaka gino kutandika ku myaka 15 paka ku myaka 25 egyo emyaka 10 egiri awo makkati gyekisinga okubyetaaga bibeere ku mutimbagana bwe budde oba okukoleramu naye ensawo ekyusa envubu ng'okyuswa bwekyusa amaaso nawe okyusa envubu. Yes, ensawo ekyusa amaaso ng'okyusa envubu. Envubu gy'ogenda okukyusa mu buno obudde muganda wange instead of okuyita abantu abo begatte ku crusade yaabwe ey'okugamba nti they are advocating for change. When we are advocating for change, what we would be eating? Kubanga tuli mu kunoonya ngeri ki emyaka gyaffe gye kitabeera wasted tubeere mu mbeera mu production nga at least tulina kyetufuna kyetuzza eri omumwa ne mu nsawo ate gwe instead of fighting for that olw'okuba nti ensi ekyusizza amaaso okyuse envubu ogambe nti okay, what should we do? Let us run for any other productive venture. Tulina government programs nyingi ezisoba mu 10 omuvubuka ali eyo. By the way, I would expect bwana Mayanja to call upon these Anitas and the others okwetaba mu government program egenda mu maaso mu kitundu kyo. Parish model egenda kutandikira gwe kennyini wova mu parish eyiyo nga chairperson wa LC2 ye chairperson wa model babatekera million 10 paya ziyambe nga zaddala kubanga nze nzirabye nti we kisoboka. Lwaki gwe togamba konti let us embrace this tuyite baganda baffe betubeera nabo kubanga tubalabako than going very far to recruit people betunabategeera their intentions oba balinamu development agenda oba nedda tubatwale mu ngeri yo change is the best solution. I don't think you don't want people to think about change as a good solution. Me, I don't think whether right now ngabantu bacha starving and they don't have what to eat. By the way, people don't have what to eat because obongo bwawe babulowoleza wala nnyo okusinga okulowooza what they achieve within their means.
Bwana Anita thought of developing through her means wazira waliwo ekireeseewo obstacle for her to go straight within her chain of production. N'agamba nti no, let us wait. If this is still a stumbling block for you to jump over, we shall as well do this. Osigalenga is still that chain. Then ogamba nti ojja kulowooza change ontwale Anita tujeko yajeko internet. I don't think whether that's the best. No. To me, ndowooza Anita tumubuulire n'abavubuka abalala abali eyo, those who are still within our country nga balowooza nti we can develop within our country, we develop the motherland. Before thinking of going outside, abroad, or college, you're going for slavery, taking yourself for slavery, like Julius Nyerere said, I cannot leave my own country to go and look for a job where I'm not certain whether I'm going to be employed better than I would have been in my country. I cannot take myself for slavery. So, muna Uganda muvubuka munange, if you can as well think, if you stay within your motherland, within your country, you can develop, you can join hands and join people who are on the line of development. Government every type of development, every type. Starting from the top bottom and even bottom up. I'm telling you, buli kimu ekitunulidde etandikidde ku bottom up nerabanga it can work, nenda ku up and bottom era nolabanga it can work. So why don't we join this type of development is there? So internet bagiveeko beddo batedda. Nze nkugambye ate tunabeera ku ekyo tunasula ku malalo lw'okuba nti ofiiriddwa omwana. But then I thought twalikozeseza amaloboozi gaffe okuba nti amaloboozi gagenda kusaakala kubanga buli wonoobeera gw'oli mu kigamba yasinga okukitegeera. Did you know what we call resistance? We are NRM, National Resistance Movement. You come, and is the champion of resistance. You are resisting. Yes, we are resisting the so-called You are resisting. You are resisting. We are resisting the so-called stupidity of arrogant people on social media. In the camera, what are you resisting? On camera, what are you resisting? So, Bana Uganda. Mami Chaguba. The only angle oyogereramu angle eri negative. But we've had abantu abakozesa social media. Abantu abakozesa social media okuba nti bagikoleramu ebintu ebirungi. So okuba nti internet eri bando very restrictions ez'enjawulo. Gwe in your angle okusinzira ku bukibi oyogedde. Oyogera in this angle ey'abantu abakozesa social media for the bad cause, but we have the people who are using social media for the good cause. One, I feel pain for those abagikozesa in good faith. Nebabanga right now they cannot access it. I feel pain era nange nyolerwa wamu namwe. However, for those abagikozesa obubi no postinga obusajja bw'oku social media stupid and gendo lage baana bo mu nyumba yo mu kisenge kyo, that's nonsense. Gendo lage bawalabo if that's what you want. Please, for those abagikozesa in that way, you are supposed to be castrated because byoli mutulaga, that's stupid. Era nze nkugambye, no, the issue is lwaki oteeka ku social media nga ne muwala wagenda kulabirako. Mulagire wamwe because that's what you want. That's so, those arrogant and idiot, those are, by the way, omuntu nga bwatyo. Point of information. Yes. Is it today or yesterday the first lady, the minister yekubye mu simu, this is my information.
nyizo gigana cause ndaba nga getandise okuleta point of information kwogera frustrated no your information is not allowed. No I don't want his information. I don't want his information. No ojamu obudebwe they are a national resistance movement na ojamu obudebwe please otandika information ngoja wa ku frustrated nga chetuli mukogerako kya muntu kulaga busajja bwe ku social media n'abaana be gye balaba. This information was beefing up your argument. Oja kujongera mwedda kati nze kambabuulire no oyo nze nja wama mukyala Anita n'abalala abali abakoza social media okutunda ebintu byabwe oba okuba bloka n'ozikuba ebifaananyi n'ozisindika ku social media no ofune ba customers. We are very sorry that right now you cannot access that and by on Friday I'm meeting the president. I will address this for you. Yongera mwami chago nonga tunagenda yongera okukatiriza ensonga nti Alternative Digital operates online. If abavubuka bangi ababa balina okuyiga okumanya ebintu nga bino and me too is it some type of a car? And me too by the way ndabanga kinuma okuba nti for now abantu bangi bali badde balaba the alternative this information je tuli mukuwa bana Uganda ngekulakulanga ne bwana Mayanja asobola ogamba nti abantu muje mutwegatte kunga it's seen world over naye kinuma nti we only accessible to a few abasobola okugenda ku VPN and whatsoever chebakoza chichagwa tuchitunulize this angle yaba investor mu ngeri emobenda abave bwe gwanga bwe balaba ebintu nga bino nga babadde bagenda kukozesa internet okuba nti bongera okugazia business obana okutunda ebintu byabo loza kino techiba scaring away okuba nti basobola kujja nti wojja no yagala kutunda bintu bya February 1 mojova Baba babiteka ku social media so that abantu from different parts of the world basobola okuba nti babiraba tuko safena ne industry tourism industry era erina engeri gyekosebwa naye bw'olabanga something kisingako kiri obanga oli mu kugirekawo nga kikosa nnyo eggwanga okusinga bwe kyali baddewo you better leave that. So bano the tourism sector nabo bagalewo badde mu because abantu bano bakozesa internet okulaba nti ba reaching out to the tourists abave bwe gwanga zile emotoka eziri mu za tourists ezivuga ba tourists okugenda ekiyandongo okugenda Malamagambo forest okugenda are they accessing everything on social media? They book online. That's different. They book you go on Google online. You Google. But we are looking at internet ngacho not only Facebook or social media. If you are an investor, you coming from Germany, you also going to be ogamba nange dato wange mukimanyi nauguza MBs 10 na yeka tinesanze emisigaza akasatu nga Teddy bwabadawo agamba no go jangu manyiti you going to spend your money through tourism. And this is the type of tourism, by the way. Was that one abanga nga awedeko mango jakusana ndiko chebuzi. You compare yours and that of America. But now the cost of internet is very high in Kati. What I got data munji okubanti okole the cost of the internet is unstable. It is affecting tourism in a sense that these tourists, before they make the actual visiting of Uganda, they first appreciate what Uganda offers in terms of tourism. Let us first develop our small industries through using our people, through the electricity that we have in this country and water, our raw materials that we do have right now. We can use that to increase the level of production. Let us use our youth to join the production. It's not only going to be a social media. You are going to go for production. See what you need. Okay. When President Museveni talks about industrialization,
I think he categorizes it into three. There is tertiary. You are here defending or contradicting your president because is tertiary social media? The president has urged, especially when the Jobless Brotherhood raised the red flag about jobs in Uganda, the president said there are opportunities in agriculture and industrialization. Yes. He said in industrialization, young people can engage in primary, secondary, and tertiary. And that's it. Now, where is my I want you to be a little bit more realistic. That agriculture, to a large extent, is a reserve of young people in the rural countryside. But Uganda is speedy in urbanization. Of recently, because you ran out of the villages and you are in town. That is your lamentation. No, that's what you that have developed. The how many times have you been in the village? How many times have you been in the village? I am telling you, countries that have developed, the biggest population dwells in the urban centers, not in the countryside. Is reserved for agriculture. What type of agriculture? Not small scale. Not subsistence. I think alimbagamba mukomokolera olubuto olukamuko mutandika okulima emmere y'okutunda. So he's ever crying for you to do that. There is a word called malingaling. You touch, but you don't know where exactly you want to go. The president on economics is malingaling. No, please. He's telling people to engage in agriculture. No, please. Far away from subsistence. But he knows why there is subsistence agriculture. But the point I wanted to make is that the president contradicts himself because the tertiary industry, by large and far, dwells on internet. Uganda has invested money in some kind of international firm and hired even some celebrities to work on the image of Uganda. Some of the money was spent either on Facebook or on those global platforms to argue a case for Uganda. The government should hire local experts to deal with divergent internet users. The issue is pornography. The issue is hate speech by some sections of the public against the state. The solution is not shutting down. It's like onogamba be masaka nti olugudo lwa mutuluzibye kubanga lubeerako nya accident. You see? No, it hasn't been the case. The case is to take your harms, to take your operations fika salama. For me, I would applaud government because of those who misuse this infrastructure. This olugudo lwe Masaka abalukozesa obubi tugenda kuba weedingamu. I would join that kind of talk. Naye nze sikkiriza bino kyaguba byagamba Anita Jackie nti omulimu gwe weeyirizaawo sooka oguleke dda mu kutunda entula simply because entula tewetaaga zimarketingira ku internet. Ekimu kukireeta ebbula ly'emirimu kwe kukaka abantu okukola ebintu bye batayagala kukola. In fact, mawanga amalala balina ebbula ly'emirimu si lwakuba nti tewali mirimu, naye emirimu egiriwo abannansi tebaagala gikola. Like in Saudi Arabia, abawala bamwe gye bagenze, aba Saudi Arabia talina budde bwa kuuta seppiki. So kati mwe ba third world citizens, mwe mulina audacity okugenda oyoze amasuuka agasuliddwako family emu. You know, mchala munno yasuze ku masuuka ne bawe naye gwe ojjagamoleza ogamugolole n'obuliri obumwalire. Saudi Arabia abo tebabikola ne mawanga. Kiki kyengezaako okugusa nti gavumenti buli bweneddiranga obunafu bwayo ebuzimbire arguments justifying ebikolwa byayo ebibi esobola okusucceedinga in the short run or even in the mid term, but it's not sustainable in the long run. Abaana bewaleeta emirembe 35 years ago, bagraduates abafuluma Makerere every day bogamba nti batekinze advantage of the peace that you brought.
bwe bazze katale ne babulwa emirimu kati bali mu kuzidevelopinga zi apps bw'oba frustratinga nga weekwasa mbu waliyo balumbuye abakwogerera byotayagala kuli gyoli lumbuye bwe yayogera President Museveni yamera dreadlocks era abavubuka be bamu be babadde bakozesa obubi social media nti bagikozesa okuvumirako abantu okuspreadinga amawulire abantu. Government should build a counter mechanism which is not destructive. Nkugambye oluguudo lw'e Masaka tetusobola tuyinza n'okubala abantu abalufiirako every year. Kati lwaki government yemutega nti oluguudo lw'e Masaka tulugale because abantu bafa? That would be a noble argument because it touches life. Abantu okumanya bafa tulugalewo. Government eno olw'okuba nti teyagala bantu beeyingiriza mu byabufuzi they set out to create a one-party state. One-party state ng'erina ne class y'abantu abatukola ki. Ensonga lwaki omukwano gwange omutaswala kuŋŋamba nti bw'oba oyagala ebyemyoga sooka ononye kyamaani w'enaali alina qualifications ki ku nsonga z'ebyenfuna nti gwe mba nnoonya. Mwami Mayanja, gavumenti kikyalina okukola okulaba nti etereeza ebintu nze nagamba sirina budde mugenda kuddira muzibe mutandika omusongera ku njovu mbwolaba enjovu n'omuzibe feebeniseke ne bwomukuba emboko tagenda kukola ki. Eno gavumenti eri beyond redemption. Never tunagiwa advise ajuza studio eno ne tugattako ne rooms ettaano ezisigaddewo. It can't change because we must work towards getting a civilian regime, a class of people who appreciate democracy. Si bigambo bugambo alina implications. Era tulina okunoonya abakulembeze abatayogera ffe tulina democracy just because nga kyagwagamba because we have periodical sham elections. Awo wenyini Mwami Mayanja kankusalemu ekirimi katono nnyo nga bwe bibaddewo mu kiseera kino nga President Museveni omukulembeze w'eggwanga ne tukyusa obuyinza ne tufuna President omulala n'alaba nga naye bino ebigenda maaso oba ebikolebwa ku social media birina engeri gye bimu affectingamu mu ngeri emu oba endala naye nakola ekintu kyekimu. Nina kooti gye mbadde nnoonya waliwo omusajja yagamba nti mu kukkiriza the enjoyment of citizens' right. Never byabuwemu tusobola obiwuliza. He was making a quote about media, print media. Nti olw'okuba nti twatamiira nnyo eddembe ly'abantu okwogera n'amawulire ag'obuwemu tusobola ogagumiikiriza. Gavumenti esaana etandika okugegeenya mindsets ezifaanana bwezityo. Nti one, abantu bwe babeera if you don't want people to think like that, batwale mu lutalo. You cannot have your egg and later eat it and then you demand for it. If you decided to take the avenue of peace, is it the only solution? Because they're always on. No, one of the solution is abakulembeze baffe nabo basaana mindset change. Nti ebya democracy balekerawo okubyogerako bwogezi. Otherwise they contradict themselves. Encha Minister of Security najja n'agamba baganimenya omulimu gwabwe to shoot. Encha Commander in Chief n'agamba I am shocked, I am annoyed, these men are killing my people. There is a mismatch. I think it is deliberate. President Museveni kazanya because bannayuganda bakyali batono nnyo abali awakened mu kubuuza ebibuuzo n'okukwata abakulembeze baabwe okubeera accountable. But for me, I am not discouraged because every day I know hundreds of young people who join this crusade. The solution is in change. I have told you, the mindset of those in power today is different from where we are going. Bo bamanyira biri ebya mukulembeze taddibwamu n'antalabwa mu kamwa n'antawetwa muge ate beesiba ku kya democracy. The only solution is either they change, which I don't think because they are beyond redemption, or the citizens fail. Abatamivu ba freedom. Abasoma chapter 4 yokka mu constitution. Tulina okwekunganya mu numbers and will cause change in order to have leadership that will appreciate
the rewards of our constitution which are in chapter 4. Okay. Bw'oba otunuulidde ensonga endala ate ebaddewo kwe kuba nti wiiki ewedde twayogera ku kyababaka ba parliament ne baminisita ate abatakiiko oba batatuula mu ntuula za parliament naye ne tukiyogerako wano nti ababaka bano baweebwa iPads okuba nti bakola emirimu gyabwe. Mwami Kyaguba n'ayogera n'ategeeza nti ababaka ba parliament 100 ate be bakkirizibwa okuba nti batuula mu ntuula zino olw'ekirwadde kino ekya COVID-19. Awo n'ennyongerezaako ne ngamba nti tetulinayo means zonna ze tusobola kukozesa okulaba nti ababaka baffe batuula mu ntuula za parliament tebamanya ate ki ekyogeddwako because ababaka 100 tebasobola kubanga badisidingira ababaka 529 abava mu bitundu by'eggwanga abava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga engeri yokka gye baali badde bakolamu kino kwe kuba nti ate bagoberera ebyo biteesebwako okuyita ku internet nabo ne tuwulira nti omubaka w'Egindi ayogedde ku kino era kyayogeddeko akyogedde lwa nsonga nti yava mu kitundu ekyo era nga omubaka ono omu ku babaka 100 gwe bakkiriza okutuula tasobola kubanga ayogerera buli mubaka oba tasobola kubanga ayogerera buli kitundu ate ekiri mu ggwanga Uganda because sijabeera sijava ebiri mu kitundu ekyo ate tabimanyi naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala Mwami Mayanja Sibula abatulaba abatulaba mwebale nnyo okutugoberera comments nange nziraba wano nyingi nnyo waliwo abagezaako okulumba Mayanja mu byenjogera mbiteekamu amalala but these are my opinions osobola obutakkiriziganya nange naye nze nina omulimu gw'okukakasa nti naawe ndowooza yeewulira ensonga lwaki ezimu nziraba ne siziddamu basebo ne bannyabo tubayita okwongera okujja okukubaganya ebirowoozo mulimu tulina gumu gwokka mu kaseera kuno tukubaganye ebirowoozo at an opportune time we shall go out and implement. Thank you very much. Okay. Oye Mwami Kyaguba, sorry Mwami Mayanja, Mwami Kyaguba Sibula batulabye. Erinnya lyange ogenda kulikyusa emirundi emeka. Kantu kati nnyo koyogedde buno ogamba nti ababaka 100 tebasobola kusalirawo bantu miliyoni 45. Yes. Ola n'ebitaano abali mu parliament abamu emyaka etangibwako nga tawaniseeko na mukono gamba point of order, point of information nga muganda bwe tusobola okubeera wano. So mpozi nga waliwo ekituuse naye bannayuganda mwena abadde batulaba wano mu ggwanga ne bweru w'eggwanga tubeebaza okuba ntusobola oteekako data wamwemba nga mutulaba naye ekintu ekisinga obukulu tuli mu kaseera akazibu ennyo mwekuume COVID-19 era woba osobola yambala masiki 3 obutakkiriza third wave kuyingira mu nyumba yo kubanga kino ekigwa ewakaawo gw'omanyi tekigenda kubeera kibonerezo kya President Museveni oba kya poliisi ekulinaanye oba kya Diana Atwine gwe bagamba nti yabba eddagala naye kigenda kubeera kikyo gwe ngavu omuntu omu webale kubanga olaba Mwami Tamale Haruna Emma Mutyaba mwebale nnyo kubanga ate mubaddeko ku lunaku luno olwaleero Mwami Tumuhimbise Nnoma n'abaddeko Mukyala Farida Bikobere mwebale nnyo mwena ababaddeko sobodde kubanga ate nzisoma mwenna mwebalire ddala Mutale Farouk webale nnyo kubanga ate kuli mwebale nnyo mwenna abalabye show eno olunaku luno olwaleero era nga njagala okubanga mpunzika show era nga neebaliza ddala mwenna ababeerako nyongere okubajjukiza abo batugirabe ku Facebook ku YouTube kwetuli nnyo The Alternative Uganda lyerinnya ate lyosobola okubanga ate onoonya era ate n'otufuna n'obanga wekkanya show zaffe bulungi The Alternative Uganda ku Twitter ku Instagram ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda mwebale nnyo ababaddeko era nga wano sigenda kubanga nsukawo producer abadde Mwami Rogers tuyahabwe omukyala abadde ku kamera ate ye mukyala Musimenta era nga director oba ate mukyala director directing the show ngeri gyetambuddemu ye mukyala Teddy Tenjo Nabukera tusinkana olunaku lw'enkya ate omulangira Nakibindi agenda kubaako ku Mighty Drive ng'ayongera okubanga annyonnyola ate ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nga kuba tooki mu nsonga ate eza Buganda mbere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues,
Real Talk.